Wuuno ssegirinya Muhammad yenyumiliza mu Kyagulanyi Center ate ye omuyimbi Liam Voice akiguddeko ku birthday so nga ate omuyimbi Spice Dana yeetondede sheebah butereevu nkwaniriza kugika media ensibuko y'amawulire tambula n'okumanya ng'ogyekuumirako gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso bambi subscribinga likinga osobozese ate abantu abalala okubanga bafuna vidiyo eno. Of course ntandikidde ku musajja mukulu Liam Voice. Mwana mulenzi ono muganda wange yatandika music career ye mpola mpola mu biseera bya COVID-19 era nayitinga nakuba hit songs zokka era ono tatu disappointinga ngako buli tune gyateekawo ebikuba. Ono mwana tu yabadde ku mazaalibwa ge nga omanyi omukadde yenna buli wakula myaka ate kyabalowoozaako kimu bazzukulu era munnange maama we agenze maaso namutegeeza nti mutabani okuze nze nfulirayo omuzzukulu gwe wantamatamada. Munnange Liam Voice wabula ye omuyimbi Liam Voice mwana tu atutegeezeza nti mbutuufu yandiyagadde okusanyusa mukadde we era singa kisoboka akristi yandifunyeyo ate gyapangisa omwana namuwa mukadde we nga muzzukulu we wabula ekintu ekitasoboka kitegeeza ayinafuna mukyala ate azaale omuzzukulu omutuufu wabula okusinziira ku mikutu egy'enjawulo giraga Liam Voice tali ready kubanga ate afuna omwana kitegeeza tanaba kubanga yeetegeka because tulabye abayimbi bangi abazadde abaana mu ngeri ezo ezaggafula n'abaana ne babalema okulabirira. A big example is Bruno K agenda amansa buli wamu abaana abakyala bo abakyusa nga ngoye wabula ekivaamu nalemererwa otuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata. So kati omuyimbi Liam Voice agamba tanaba kubanga ate yeetegeka kutuuka kuzaalira maama we muzzukulu. Ekintu kye ndowooza nti kituufu era ngamba nnyo omuvubuka yenna nti yanguyirizaako nnyo okuwasa naye topapa kuwasa. Ebintu ebyo biri bibiri naye tebifaanagana. Bwetugendako mawanga ag'ebweru waliyo omukyala gwe bayita Rihanna tumulabidde ebbanga ddene naye ng'omukyala tatuwa zadde wabula wayiseewo akabanga akawerako ddala ono n'atusuulirawo ezzadde era kati azaalanga kamyu ayagala kumalayo n'abaana naye ojja kwesanga nti kakati ayina obusobozi obulabirira abaana abo ogutali musango wabula Liam Voice asuubiza nti akaseera we kanaaba katuuse ate ekyo ajja kubanga akituukiriza. Wabula ye omukulu Ssegirinya Muhammad ono tumutegeera nnyo musajja Mr. Update yadde nga munnange yagwa takyalina satellite ennaku zino takyatuwa bulungi update. Omukulu Ismail Chuli yamusalako dda. Jjukira nti musajja mukulu Kyagulanyi Center ono yasoma diploma n'agimalako eya MDD era omukulu Ssegirinya Muhammad ono agamba amwenyumirizaamu ku lw'amagezi n'obwongo ne intelligence ayicu gyayina eno ekira ku y'abalala. Ku lw'ensonga eyo Ssegirinya Muhammad ategeezezza nti abadde ayagala muwala we alabike nga asoma obwalooya wabula yandiyagadde afaananeko nga Kyagulanyi Center era n'agamba muwala we yandiyagadde asome MDD. Omanyi Ssegirinya oyo tumumanyi bulungi musajja wa comedy kati tumanyi oba ali mu comedy we oba byaddala kubanga woba kitunuuliddemu omuntu asobola okuba n'amagezi amazaale intelligence eyo buli muntu asobola okuba nayo ate omuntu asobola okuba n'amagezi amasome kati ebintu ebyo bibiri byawukana because mu parliament tulinamu abantu abasoma ennyo nga balina degree mpitirivu HD naye nga reasoning capacity yaabwe nafu so ate waliwo omuntu nga yasoma kitono naye nga alina reasoning capacity eri waggulu so nga ebyo byonna tubitadde ku bbali. Waliwo music association empya emanyiddwa nga Uganda Music Association eno nno egunjiddwawo era abayimbi bangi babaddeyo ne batendinga session eno era nga okusinziira ku sources ziraga nti Sheebah Kalungi ye first vice president ate Palaso ye second vice president okwo nga kosa Juliana okuba last president. Jukira Eddie Kenzo yalondeddwa nga president
era mu kifo kyekimu kino omuyimbi Spice Daiana ne Sheebah Kalungi bano balabiddwako nga bali ku dance floor yemu nga banywa ekyokunywa wamu nga banyumirwa wamu nga bafuna bu selfies wamu, ekintu ekiraga nno munnange nti federation eno ate yasobodde okuba nga ate ebagatta. Ebiseera ebisinga waliwo ekintu kimu ekigatta abantu, wabula kintu kyekimu ate kyekyawula abantu, kintu kimu ssente. So ennaku zino wolaba ka sako, wolaba ka organization, wolaba ka federation, ebiseera ebisinga wabeerawo ssente. So woba oyagala okulya ku ssente ezo olina okukolagana ne banne. Automatically Sheebah Kalungi kati akola ne Spice Daiana era bakolagana, but for sure I don't know what is going on. Simanyi kigenda mu maaso because ennaku zino tulaba abayimbi baddingana ku speedi omukolo gumu mu lunaku lumu mumaze n'empalana okumala emyaka 2 omwaka gumu, omukolo gumu ne gubagatta mu lunaku lumu. Nze ndabira ddala waliwo akabuuza. These guys maybe balina kirwabala kyetutamanyi naye tujja kuba nga tukimanya era I will keep you updated, nja kuba nga nkutuusako kyonna ekigenda mu maaso. Wabula teweerabira nti ate federation eno erimu amaanyi. Omukulu Salimu Sale ataddemu amaanyi mangi nnyo era nga ali mabega wa kintu kino. Promoter Balamu naye mwakiri nnyo, so kintu kigenda kuba nga kiunitinga abayimbi bonna. Kati nno munnange tubadde tuli awo, waliwo musajja mukulu avuddeyo ono nno nakubira bebekulu omulanga namugamba muvubuka gwe nakulera ng'okyali bebi, mwana gwe nakukyusanga pampawo entinda entindawo bukoto tojjukirawo bebekulu nakusitula naye kati ndi mu mbeera mbi neetaaga obuyambi bwo. Musajja mukulu ono agambye mwana tu abeera mu ghetto, envuuza zo zamufuula kamere zimuluma nga we zaagala. Ono ageze maaso nategeeza nti mu butuufu yadde kasapatu takalina era nga asaba bebekulu mutabani we gwe yalera ajje abe nga amuyamba. Omusajja ono amanya ategeresenga Ddungu Lubega, wabula gwe awulidde ku nsonga eno gitegeeze omukulu bebekulu omugambe bamunoonya. So wano bwe twagala okulabira ate abayimbi nga bavayo okuyamba ku bantu nga bano, so balekerawo okubeera mu kweraga obwerazi nga tebakola charities. Bebekulu tukumanye bulungi mu nsonga za charity, emabegaawo oze oyamba abaana balwadde b'emitima, naye muzeeyo ono akwetaaga. Butereevu nenkujjukiza nti oli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga subscribing, genda subscribing, liking, ogende ne mu comment section obeeko kyongamba. Nsaba Mukama Katonda abampeere kye musinga okwagala. Mweraba.